Lukwago yadde mu kooti Lukwago yadde mu kooti bwe mubuuza ani yasasudde beyo milioni 2 Lukwago tamumanyi mukyala wa Alani mukyala wa Alani twamugambye nga bamaze okusalawo genda ononye sente era nekimutwala ngasiri ku kamera Robert muganda wa Segirinya atambulidde musango guno sebo ngasiri ku radio njakuwulya ani yasasudde sente ezo tegere twabadde kuteesa gwe tewabibaddemu temukanya nebyo mutabye butwabaddemu gwabadde mu bya kooti njakuwulya nti milioni 4 ze basasudde gundi yeyaziweereza twogera ku street musobola okukkiriza wano mu abantu abatuuliriza nti Segirinya ne Alani bavuddeyo nga President Museveni tamanyi musobola okikkiriza ekyo mukulu Lukwago atuulidde sole yonna bwe baali baagala okubatta mu nkola eya kooti entuufu President Museveni yeyakayana abalamuzi bonna ne batya fayiro tebaagala gikwatako ekitegeeza nti okuddeyo gikwatako ateekwa kuba President Museveni nga yagala nti abo bafulume passport ya Alani okuva lwe bamutwala ku poliisi nze mbadde nayo nabadde nagirese na waka nasasudde wa boda imagine okugivuga okuva ewaka nali nagitereka waka nagivuga paka Masaka nga olwokooti emaze okulagira nti passport agiteekeyo walinenga passport nagireka waka nabadde simanyi tikoti egenda kuteeka obukwakulizo mateeka bwe tutyo era ffe nze nga nze akulembedde mu LINKUP team ogwaffe gwe twakola gwegwo era tulina okulowooza nti ffe amateeka gaffe gwe twataputa ge twasoma ne pressure gye twateekawo ku bulwadde bwa Alani ye yavaamu ebibala ebyo oba waliwo ebirala ebizze byogerebwa byempulira mu mawulire ne wano mu Galatiya byayogerako nze nga nze omusirina kyemmanyi ku ebyo sibivunaanyizibwako sirina meeting nemu gye neetabamu tewali yaŋŋamba nako paka kutuuka kaseera kano nga tewali naye nze kyenyinza okuggumiza ku ekyo nti era ne bwe kyali baddewo ne baliipise mu meeting oba wa wonna saalirinyeeyo kubanga eddembe ly'obuntu worldwide balwanirira lirwanirire omulodi eddembe balwanirira lirwanirire ekyo nakisoma mu ddembe ly'obuntu balirwanirira omulodi usinade mu abaana balala Alani ne Segirinya babawera mu kooti bamu abasanga gye babasuula efomu asayininga bero fomu asayininga twamala ekiro kiramba ekigo nga tuleeta court order babate ne batugamba nezina abasaawa 5 za kiro indeed ekiwandiiko kyatukazigenda mu 5 za kiro banze nasookawo nga balooya bajja oluvannyuma basayiningira waba kaka tugenda okubeerawo nga batugamba umala okupita mu mpapula nti bano twabatutedde waka mukyala wa Alani nga tulina yaawo nabatutedde waka ne tubuuze waka nga tebaliiyo kakati kwe kutugamba nti Alani ali masuuliita ebbaale wajjajjaawe ono Segirinya simanyi ali wa maama we Mengo bamusuula eyo Mengo Segirinya sayiningira wano ku ddwaliro lya kulina public service empapula babatwala n'empapula sinsayiningi basayiningira wa basayininze ku Sajjo wangi etteka bwe ligamba nkubuulira ebyange ebyo byennyini nkubuulira bye twabuuza ab'amakomera nti naye procedure eri bweti tuli empapula ze balina okusayiningako omulamuzi kwasayininze ffe tuzirina ziizino era babateera ku geeti ekigo ebyo bibyo kati kubanga nze manye ekiragiro kya kooti kiba kiragiro Abed bali mu kyo ky'amateeka basayingirawa ekisooka mukulu Lukwago njala mwebaza nga bwe nagaye yakola omulimu gw'amaanyi era obugwe ng'omuntu eyagenda kusomera mu eyo yagungusizza lwakuba ati anyambyemu okwejjeerera bw'ayogedde kamiitingi kano akali emabega wa kooti nga tebannayingira ku kamiitingi kakulu nnyo ne bakkiriziganya ono omwami wa gavumenti agenda okujja nga kyawedde dda nga aganti ye takyalina nakimuga bino ebintu nabyo bagamba omwaka gumu mu emyezi 2 egiyise naye obanza abyogera nze gwe mutaagala bikiva mu Bwanika mbo temukyagala nabaga nti bano okuvaayo n'abalala abaliyo
kina kubeeramu ekigambo negotiation. Mukulu Nsibambi bakwata abantu be 14 nga tuli mu kalulu tugenda okukamalako. Unabeera wano mloya bonalego 14 mukulu Nsibambi ono n'agenda mu negotiation n'abantu omukubo ye meya we Buwama. Abantu bwamala okukola negotiation ne bakkiriza okubata ne babasuula okujaliya city awo ne bavaayo mu mulembe gwa FDC besije awo we yali ow'amaanyi nnyo bakwata muganda we Musasi ne wabeerawo okugaana ekigambo kino kye bayita negotiation. Musasize yagenda okuva mu kkomera nga wakuziika nga bw'owulira mukulu Lukwago bw'ayogedde ku Alan nze obweralikivu ennina kati nze eyayogera luli nti Alan ayinza okuba nga avuddeyo nga tetumanyi bulamu bwe bwagenda kuba. Tola nti eyebeera mistake y'amaanyi mulwanyi kyalekera omulwanyi wo n'omulekera omulabe wo. Mwe mumbuulira mbu ago magezi nnyo mb'omugala tyabyayogerera mpulira ebigambo by'obunafu bye mumbuuza mbu tugenda kuwaayo ki. Kankulira negotiations endala mumbulire kye mwawaayo. Wano Juzi wano Honorable Malende yabadde mu ddwaliro wano e Rubaga nga yeetoloddwa abavubuka bali mu lwali bamuwadde obutwa namwe aba social media ne mutandika ebyo. Honorable Mpuuga n'ava mu parliament nga leader of opposition n'agenda e Rubaga n'alaba Malende. Bw'atuuka ku Malende n'amubuuza olwadde ki ng'embeera gyali mu mbi nnyo. Honorable Mpuuga n'akwata ekkubo n'agenda wa speaker ne batwala Malende ne bamugja wano ne bamutwala e Nairobi mu ddwaliro. Honorable Malende kati tulina essuubi naye ng'olugambo luli awo lwa social media eyo. Honorable Malende omugje e Rubaga okumutwala yali negotiation. Honorable Mpuuga mu office ya speaker mbabulira kibayita negotiation. Abantu abo bemugamba bamala okufa e Masaka negotiation kiki mu Luganda enteeseganya ngenda kuwabula eyo endala kasameme negotiation kasameme naye abantu e Masaka baba batola okuba abantu bali basukka 10 bali mu constituency yange nenkwate ekkubo nengenda owalete speaker Olanya. Honorable Mpuuga naga nti tugenda ffenna ne tugenda tutula mu office speaker naita security minister ye muwezi Jim namugamba ono Bwanika alekanye buli kaseera wano abantu bwe babatta buli lunaku temwira kye musobola kukola nga olwo buli lunaku ngula keesi ez'abafudde abantu abafa nabalaba n'amasomo abamu bali bawagizi bange n'abataali bantu baffe bakukyalo. Nembuuza twali ku maddala nga tuvuddeyo nga Jim aga nti alina kyagenda okukola ne mugandi tosobola kwogera na president ndalimu yampita mu office ne mbuuza tosobola kwogera na president abantu bana abanaku family zifiiriddwa abantu baabwe mubayambe ekyo nakyo kiganye. Jim n'amaguka bwati naga nti ekyo ngenda kikola ku ssaawa nnyo enkeera nankubira essimu nanga nti nayogedde ne president buli family agenda giwa obukadde 10. Ekyo kibayita okwogera n'abantu. Bwe wayitawo essebe emyezi ekintu ekyali kitawanyiza obulamu bwange mu nsi yonna wayitawo emyezi ne baleeta sensa motion basensalinga Jim Bwanika nyina okuteekako omukono nembegeira nembaga nti nteekako nti omukono ku musajja ono bwe nayogera naye n'atutaasa ewaffe mwagala nkole ntya mwe politics mukola afaanana atya nteekeko ne bagunforcing so guteekako mbabulira politics wa wano titulina obuzibu. Jim nze gwe nayogera naye n'akwata n'abasirikale ne tufunamu akalembegezi kati nsayinize ye politics wa wano era simulabanga okuva ku olwo ndifunayo olunaku okumwenenyeza okuteesa okulala kuli luddawa. Honorable Betty Nambozi yali Lubagaawo omusajja omu erinnya lisigenda kulyatula wano kubanga bwe njogera okuteesa mulowooza mbu bonna babeera ba politician no munene nnyo n'amulaba nze mujulizibwa exactly kati yes n'amulaba n'anoonya abantu n'akuba amasimu si politician
Nagamba Mwogerera parliament Mwogerera n'abasoboka bonna Namboze bamujja wano bamutwali bamujjanya. Uyo musajja gwenjogera ne saa kwogera linnya lye. Ayinza kuba kakati awulira. Ye yaleetera Namboze okuva Lubaga bamulinyisa ennyonyi. Namboze okumulinyisa ennyonyi kino kye kyatwala. Fezi esooka Namboze ng'ali mu America. Government yasasula milioni 806. Namboze esente ez'eddwaliro ze bateeka ku akawunti ze ezasooka zaali milioni 303 ezaddeko milioni 334 ne bamugulira tiketi ne bbaawe milioni 62. naye media atali wano omuntu media bino byenjogera atali wano bino Malenda ali wano Malenda gwenjogereka ali wano figures zogendamu figures ziri recorded eno si radio gye bazanyirako eno figures ziri recorded bawa Namboze bwino mujjawa njamukuwa bwino wange ono enze mustaningako nga bwani bwino wange bw'oba oyagala genda mu system eya government zino sente za government beki bakutwala mu kooti atwale kantekemu ne points kotegere nti byenjogera mbimanyi basooka kumuwa allowance yanga ali ku kitanda beti Namboze nga bamusasula buli lunaku $720 negotiations $720 nabasooka ne bamusasula ennaku 17 ze milioni 4.51200 bw'oba yaga kutegera nti byenyina bituufu ne basasula bbaawe yali atenda nti bbaawe ye yennyini alabirira omukyala we gwe baali bakusasulako ng'olabirira mukyala we ne bamusasula milioni 23.256 Boganti bifu Boganti bifu gendo ite parliamenti obaganti Bwanika twamulida asome bintu ebifu bino mbi owunize nganze bino bya Bwanika sibya CBS bya Bwanika toto yonna toto gye bakasasulya bagera musasula endala ne tiketi za dayo mu America bamaze dozigula katika nkuli ebyotamanyi beti Namboze addayo mu America government yamaze domugulira tickets n'allowances endala bagenda musasula record ya beti Namboze mu parliament esingana ya speaker Olanya sente ze bakamu spendingako mbabuuza Olanya bamuteekako beti Namboze agera kumaliza ali mu 1.2 billion bya Bwanika CBS Bwanika mbabuuza kuno okuteesa okwava mu bino ebirungi sina kyempakanya wanozi okujjanjaba omuntu kutabana beti Namboze yali afa sina kyempakanya kati bwabuuza buli wenjogera nti gana amakubo ge tuyitamu okuteesa ne tufuna bino tugayitemu okujjayo bali abaana bali Bwanika bamugula nga gwe basobola okuwa okujjanjaba biliyoni njikunyonyole bwe ziba siringi 10 biliyoni ziba fuso 2 eza biliyoni bwe biba 10,000 ziba eba fuso namba bamuwa fuso 2 eza sente oyo kati ne bamala n'olina jja nagaja kati Bwanika agambye bali abana bajjayo tugenda kuba waaki mmwe wano mwali mu negotiatinga bano mwaba waaki kiki kye mwaba wabulirako nga nti ono Malende badde bamutwala eri nti yawaddeyo ki nti babadde bajja amakubo ge gamu mukulu tugakozesa tugye abaana b'abantu abasigaddeyo yes balina abakyala baabwe balina abaana baabwe oyo politics oyo mufu nnyo mufu Lukwago nayogedde ekigambo kikulu nnyo nawuliddeko ku ddoboozi lya mukyala Sewanyana nempulira ku ddoboozi lya Segirinya naye Sewanyana bw'afa nga afudde lwa bino yadde mu mukomera olwo twakola olwo tumwagala kuŋŋa nti twakola nga twali tulina omukisa ogujjayo Sewanyana wali ono ayogedde bulungi mukulu Lukwago namulaba Sewanyana ng'alinnya emmeeza ng'agirinyira mukulu Lukwago era yasasudde ekyo lwako taagedde kyogera asasudde simulyako kizibu
asasudde Sewanyana abadde akaba amaziga ali mu maziga mangi nnyo ayinza okusanga Sewanyana ayinza obutawona kakanize ekibuzo kyange mwekya munvunana kinalimbaga nti bano tubajjeyo mangu osooka kujja muntu we mu mukono gwa mulabe gwenga mwagala kumakiza nti President Museveni yagenda okujjanjaba Sewanyana yagenda okujjanjaba gundi lwani Segirinya bana abaana kati omwana oli Medi omwana oyo yakayana bamukulukago no baliyo bamukola ki mulowooza ati akyasobola okufuluma nga mulamu ne bamukuterawo nti oli mulamu yagamba ndo munzita mu yes musaasizi yafuluma mulamu bamufulumya kakaliza basewo ne banyabo bino byamugamba oyo politics nasikiriziganya naye Bakuvunana chochi mujja bakuvunana chi andi bangamba muze ndete ebyokutesa naye bino byonna byambasomedde kutesa tebagalo yogere ni Museveni mukulu kwago yadde mu kooti mukulu kwago yadde mu kooti bwe mubuuza ani yasasudde beyo milioni 2 mukulu kwago temumanyi mukyala wa Alani andi ulira mukyala wa Alani twamugambye nga bamaze okusala uli genda ononye sente era ne kimutwala ngasiri ku kamera Robert muganda wa Segirinya atambulidde musango guno sebo Robert ngasiri ku radio nja kuulya ani yasasudde sente ezo tegere twabadde kutesa gwe tewabibaddemu temukanya nebyo mutabye butwabaddemu gwabaddemu bya kooti nja kuulya ndi milioni 4 ze basasudde gundi yaziweereza tefune twogerera ku switi tosobola okukkiriza wano mu abantu abatuuliriza ndi Segirinya ne Alani bavuddeyo nga President Museveni tamanyi musobola okikkiriza ekyo mukulu kwaga atuulidde sole yonna bwe baali baagala okubatta mu nkola eya kooti entuufu President Museveni ye yakayana abalamuzi bonna ne batya fayiro tebaagala gikwatako ekitegeeza nti okuddayo gikwatako ateekwa kuba President Museveni nga yagaye nti abo bafulume oyo omukulu gwe mwogeddeko waliwo omukulu ali mu constitutional court ali mu constitutional ministry tuyinza okubanga tetukolagana naye efe naye yazanye paati nze mbulira mmwe alina paati ye nze byange mbyogera misana mau niwe mbasi kusikolagana naye ne mukina ekyabana okufuluma naye mpulira bulungi nti naye yabaddemu nsobola okuba buli amanya nze gemmanyi tebantumye gagga bagamba wano nebwe munagonanga mukalatidde tewabadde kuteesa nja kujjayo limu ku limu nga tutegeeze naye n'ebirimu byokka bimala okubategeeza nti kino kyabadde kati mbasaba basebo ne banyo mukulu Lukwago ne ttiimu abeekamwokya ekyo ekigambo kye mumbuuza gwogenda kuwaayo ki twawaayo ki omutango ku zino sente zino zolaba obutitimbe bw'essente bwe zaavaayo ne tutwalira abaana bali mu makooti no kakati tuleke nze saasabye saagaye nti President Museveni atuwa abaana bano mbu babasasule baveeyo bagende beekolera obulamu bwabwe abasigaddeyo kamubuuza ekibuuzo kimu kyokka Honorable Bwanika mumanyiza omuntu bw'aba alina kyakkiririzaamu simulinaako buzibu naye bwe kiba kyabangi kiteesebwako Honorable Bwanika lwaki ensonga ezo ez'okugamba nti yebeera approach mulina enkiiko mu parliament eza shadow cabinet otuulayo lwaki toziteeka ku mmeeza erina obukulembeze lwaki tuwisitula n'ogenda ekamuukya n'ogamba nti bannange nze ndaba lino lyekkuba ettuufu kazire musebe ebibuzo ensonga lwaki njogera ku Honorable Masasi Mpuuga ne byakoze ekisooka sikkiriziganya nakino kinawulidde abantu nga bamutiisatiisa mbu baagala bamugambe tasobola kuteesa olwo mu parliament leader of opposition oba wanonayo ki nga mumugamba n'omugamba tasobola kwogera na speaker bino byowulira byenjogera nyinza okubanga n'ebimu nange mbeeramu ng'ebirowoozo byange mu ebiri ofiisi oyo omukulu si buli kyenkola ndingera kugaa nti bwe yali agenda okuyamba Malende nakola bweki ye mulimu ogwe yali fayino kyekifaananyi kyaffe nasituka omwezi kati gulinganga mulamba nenva wano Honorable President Kyagulanyi nampa omukisa ne Secretary General ne bampita we baali bakwogerera waliwo ekibali boogedde nti Dr. Bwanika balina lisiti gye baali bafulumiza bakwasagala nali nakuba essimu
kubira president Kyagulanyi nemugase ombali yajikwata bwatajikwata nenkubira Lewis secretary general ngana nti ndi mu mambuka eno nemuga nti sebo mbali nyabasinkana ogamba Lubongoya ngamba Lubongoya mbali yakusinkana n'omukulu nine ebirowozo byange netugenda ne bakola bulungi nnyo bampa meeting ya okuva ku ssaawa 3 era bali batu abo ku ssaawa nye bali batuuse netutula tibateekamu muntu mulala bino ebirowozo by'owulira byenjogera mbyogerera mu lwatu era nakino ekyokuteesa twakyogerako nabo ne bampa entiisa yaabwe lwaki tebaagala kukola ki kuteesa olw'okuba nze nkimanyi nti kikola nkyakiremeddeko sinyooma nti bankulembera nti balina kyebakoze waliwo abaana bavuddeyo nga muyise mu kooti very good naye waliwo abatagenda kuvaayo kujjako nga tukoze eki nga twogereganyiza era nga nze ndi ku level egamba nti ekibiina kyo bwe kiba kitya okwogeraganya fe abamu kituta kigwende tukole ki nga babwanika tugyeyo abantu bano kubanga Bwanika nange siri mutono mu nsengo gye bayita Uganda ekibiina kiri mu struggle ekibiina kiri mu struggle tebakola ebyo tetugamba nti wano tetukiziganya na bakulu okubata naye twagala kumanya buli aliwo ovulo bintu byatambudde bitwe olwaliro okutaba bakulu bano nga byadde bingi nabadde ne Mpuuga wano nti Mpuuga lwagamba nti wadde okuweeraganya n'agamba okuba kwabaddewo nga byalina obujulizi nze ndekuli ekifo kyange nemugandi wala kutojja kudda nsereko nze nafuuka mubaka palamenti sagala kunkangakanga nakubeera loopo temunkangakanga era loopo eno si kasemufu nga munkangakanga oba temwagala munzigyeko yenfuuga bigambo bya muganda wange kati bwe tuyise mu mateeka bintu byatambula bitya so kanzikiriza nebaza omutuuzi nze ku lwange ansobosezza okutambula ne baganda bange olugendo luno ennaku 5-24 okuva lwe bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 6 ndi musanyufu Medi nti day one oba olunaku olwasookera ddala nga 6 ogw'omwenda lwe babayita ku poliisi nze nabakulemberamu ne tugenda ku poliisi ne balikodinga statement ne babampa ku poliisi bond ne mbazaayo enkeera ne babatwala mu kooti okuva olwo baalabako ebweru katono nnyo nga mu justice Victoria Nakintu abawadde bail nga basasudde obukadde 2 buli omu ne babakwata mu nkwata embi ne babazaayo bye tuyiseemu awo okutuuka olunaku lwe 13 omwezi guno era nebaza Mukama nti nabo nabaddewo nga bafuluma nali nabo nga bayingira nabadde nabo nga bafuluma mu bbanga eryo ery'omwaka ogumu n'ekitundu emyezi 17 akataaliitaali kabadde kawanvu ne bye tuyiseemu nabo okulaba nti omusango tuguluba nagwo okutuuka ku pointi eno lubadde lugendo luwanvu so nebaza Omukama Katonda nasinziira ku leediyo ya Abed nti ntambudde nabo olugendo luno ddala ku saidi ya Sewanyana bombi bantu bange naye Medi kakyogere kino Sewanyana oyo yampola ebbanja mu mbeera gye nali mu yalinnya ku mmeeza bannayuganda bonna bagijjukira musitehuru n'akwata court order gye baali baganye n'agenda wali n'alaba mu maaso ga Franka tumwebaze n'abuuka ne bakuba n'alinnya ku mmeeza namugala tojja kunyooma court order egambye nti tewali impeachment eri kujja wano Lukwago yakola ebbanja sijaga nti musasudde nindebaza Mukama ansobozesezza okutambula n'alani naye mu kaseera akazibu kabaddemu katusabe obulamu bwe bube nga bunywevu kubanga nga sinajja wali ku mateeka embeera gyali mu mwinzo gitwala ng'ey'olubalaato Jakana Nadduli yatambulanga ku miggo nga bamutwala mu kooti bamujja wano bamuzza wali abantu ne babirabanga ebya bulijjo
abamu nzo kutulaba nga tutambula n'ogamba nti beekozesa nti namboze okutambula bwatyo si talina buzibu ku mugongo oyo gundi naye olugero oti nga Jakana agenze Allah amuwe ekyumula eky'emirembe Jakana naye tusaba nti babenga obulamu bwabwe kubanga Medi wenjogero Allah nisinnayogerako naye amini sinnamulaba nayogeddeko bwogezi naye ku ssimu ne Segirinya sinnamulaba physically ye naye nayogeddeko bwogezi naye ku ssimu nesobolera okwogerako n'abasawo abakwatakwalana ekiri ku kibumba kye si kirungi ekiri ku mutima si kirungi n'ekiri mu mawuggwe alina inflammation mu mawuggwe yo bagikonfamingirawo dda abasawo abamakomera bamutwala bamujja ekigo bamutwala mu Referral Hospital y'amakomera eruzira Maxon Bay ne bamutwala emulago ne bamukolako examinations ez'enjawulo cardiologists bakola abasurgeon bani ne pulmonologists abamawuggwe nabo ne bamukebera era ne balaba nti alina inflammation ku mawuggwe kati ebadde tutawaanya okumala ebbanga banagitreatinga batya n'ebirala ebyembi nti kati ate passport ye bagikutte tasobola kweyongerayo bweru era yo process ndoza tujja gitandikako okulaba nti tusobola omwongerayo ekyaliwo nti tuzze tusaba okweyimirira kumala ebbanga lyonna bwe twasooka nga bwe mbagambye nga 6 baba wa police bond era ebigambo bingi ne byogerebwa nti kino kika omuntu ali ku keesi eya mada omuntu ali ku keesi y'ebijambiya nti watemula abantu ebijambiya no bakuteeka ku musango gwa terrorism baba bateekako terrorism n'ogenda ku poliisi n'ovaayo n'ofuna police bond kati nze yaliyo eyabatwala naliwo nga balikodinga statement nembeeyimirira ne bavaayo nga yiiba nange ffe tukoze gwaffe gw'amateeka nze nkoze gwange okubafunira police bond nti mubaddemu ebirala nga nze kasita abafuddeyo ne tugenda ku bbeeyi eyasooka e Masaka babasaba $2,000,000 buli omu ne babagamba buli omu aseekeyo passport ye ne babagamba ne bukwakuliza obulala bungi sijja kubiddamu olw'obudde kuolwo Museveni ye yayomba President Museveni ye yayomba mwami yori Museveni ku kintu kya bbeeyi ye takkiriza nti ne mu kisemateeka mwekiri kuolwo Museveni yayomba ye yayomba agamba ki era bw'oba okatambyo kyakajjukira yagamba kooti zibaba ki abantu bakabeerayo weeks 3 baali bakamalayo weeks 3 ekigo n'opapirira n'obawa bbeeyi olwo nga bamaze obbakwata Alan bw'oba ojjukira akatambi nga bamukwata yafukamizi ng'ali ekigo bw'abati ne bamuyiikira ne bakola effibya byonna tulwa Segirinya bamufulumya Malende yali agezaako omuteeka mu mmotoka ye Shamimu mukazi wattu naye kati abatolinga na bulamu mu Nairobi ne bakwata baali bamutomedde baali bamusette Malende mmotoka ye bagitomedde naye Museveni yayomba n'agamba nti mutandika mutya okuwa abantu abali ku treason no terrorism bail mu weeks 3 era n'alayira n'okufaafagana n'abalamuzi kati bwe tuteekamu bail application nga babaguddeko omusango omulala guno gw'e Masaka bagamba nti gwali Lwengo nti gwalimu omuntu boogera omuntu omu si bangi boogera omuntu omu ne museekewo ye Joseph Bwanika eyatemulwa ne bagamba wali katono muloni Museveni nga bwogenda bwayomba kyekyaddako kyenjagala okunnyonnyola ne babeerawo birowoozebwa nti babatwalana mu General Court Martial kubanga ye kye yali agamba nti bano beetaaga General Court Martial kuba yayina endowooza eyo nti omuntu yenna wa terrorism
no gwawulira nti ayagala okumujja wale nekufuna bwenkanya ayagala nnyo batwala mu general court martial kubanga yo outright is kangaroo court iyo teri chofula bano muwagizi wa honorable Kyagulanyi nako izira tuso kwekalakasa nagamba nange obanze munsi bamunsi bemunsalire naye ne balitwala nga bagala okutuka obutuzi so iyo teri kakati no waliyo nabalala bavundira kana kimbalirize wali abavubuka nga machete n'okutuusa olwaleero abaana babakwata mu kaluka 2 mugumu mu bukofiira kyasika kofiira mwa Museveni nagamba jabbafiirako so n'abagamba bano tinabano bagendera twali tulinze kati babatwala mu general court martial naye tuba tuli awo nga bagamba bazizaayo wa Masaka kati okuddayo ng'omulamuzi eyasooka omusango aguvuddemu Justice Victoria Nakintu ng'agamba ntayi guno nguvuddemu kati baguwadde tweyanze demberi okuvaamu kati baguwadde omulamuzi Lawrence tweyanze wali abalamuzi babiri tugende omulamuzi Lawrence tweyanze nituteekayo okusaba kwaffe ne mu mateeka waliyo gye bayita president omukadde gwe gusala omupya ne tuleeta decision ya Justice Nakintu ku bbeeru y'abalani ne Segirinya egamba nti Alan egundi abantu bano basanidde okufuna bbeeru emisango muguli gyegimu ne muguno gyegimu be bantu be bamu ne mulamuzi tweyanze naawe ensonga 3 kwolu nagamba bano abantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga bwe mbata ku bbeeru bayinza okutaataaganya obujulizi ekyokubiri basobola okudduka their flight risk nga bwolaba ono omusajja gwe bagamba beepabo yaani ku mukesi y'amagalo ono gwe basala omuwala gwe basala engalo jjo wani magala bwe yadduka n'abalala ekyokusatu nti bayinza okuba bajja kuba babulabe eri society eri abantu Masaka ekyali volatile Abed ananyambo kivuno ekyo region ye Masaka Luwenge kyali volatile nnyo yabunkenke ne tujulira tuganidda fete tumatidde tugenda mu court of appeal negamba nti mu bbeeyo teri kujulira era njagala wano omuki wakikwate ku kino nti president eno gye baleese embi mu gundi mu mateeka nti high court bwe kumma bbeeyo tojulira mu court of appeal esingawo kino bakiyita discretionary right nti kisinziira ku mulamuzi ye bw'akirabye mu ntegeera ye ng'omuntu ng'atunuulidde amateeka n'ebirala n'asalawo nnyo okusinziira bw'aba alabye discretionary right era nga baga nti bail is not a right bail constitution article 23 ekuwa right to apply for bail nete kuwa tegamba nti you are entitled to bail kakati bwebityo ne bataputa we batapuse ne baga muddeeyo musabe kikijja kutukalubirira okudde watweyanze katukole ki katuteekeyo enforcement of rights olwo mukadde waffe mu mateeka kuba waggulu omumanyi waliyo omumanyi asingawo naye ayingiddewo Ladislas Lwakafuzi sajja wattu mulwadde atambulira na mukagaali naga nange kanteekeko ettafaali ku lutabaalo najja olwani aleeta Lwakafuzi human rights lawyer n'ayingirawo ye ewali eddembe ly'obuntu tufaanagana alirwanirira Lwakafuzi era atambudde naye mwebaza netteeka ya application mu ICD wane Kampala negendewo omulamuzi Justice Jane Aliviza n'atandika okukambuwala naga naye bonna tubuza kulinnyirira ddembe ly'abantu bwe era tuba tuli maaso ga Aliviza abalamuzi tuyinza okubajja mu nsonga eno netugenda ku nsonga yennyini amanya g'abantu bino bibaddemu n'amawulire bwe galeeta gagamba nti omusango ogubadde wagumu
impunity wakati msudi bili mawulira nti bili buli Sewanyana ateka mu ibiri akamubona nakola bati nalume jiko nakola yani badala balika kali ebyo mbirese obwacho byagala naye omulamuzi ali visa n'agamba nti eddembe lyabwe nyino biremerako tuba tuli awo waliwo abalala abajulizi ne basituka n'okugamba nti ffe batufaayo kasajja gede ne batunyiga ebitooliro tulumirize bano baalani ne Segirinya nti be baatugula n'ebirala alivisa bakyabiwuliriza tugenda okuddayo nga bwabigiranye nti tukomewo enkeera nga bamugjeyo alivisa ye point kinjagadde okujjayo nga bamugjeyo kimpati pyo kakati ne tugende omulamuzi omulala tubeere eyo ebyo ne bikomaawo kati ne tuddayo ne tugateeka embeera application endala tetukirina kyakukola kwe kudde wa justice ekujuteekayo no kwa ICD ne baga katugiwereze Masaka bwetuukayo ne bagiwa justice tweyanze aguddamu ate kati justice tweyanze agamba siguddamu nange ne Victoria agamba nange siguddamu bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira principal judge we Kampala eweereza fayiro bagamba fayiro eno tugikomeza we Kampala ffe eno tetukyagisobola justice nakintu aguddamu tegwayenza aganye fayiro bagikomeza bagirese wa justice Flavian Zeija ye principal judge yakulira abalamuzi ku high court bamugamba gifunira omulamuzi omulala e Kampala eyo tujja wa justice guntu mga kale tuwa omulamuzi bali bonna bakuvudde agamba no kuno gwina okudde Masaka ata akwate peni na yakurubuta agamba tweyanze nkulagidde fayiro eno giwulire buddayo Masaka tweyanze ate n'okubujjanja abakooti efulumiza order nti bafulumye babajjanjabe babalemedde mwagala alani amale kufa Chief Justice abatanavaayo Minister wa Justice wekitiibwa Honorable Mao yesokuga tugenda kuvaayo tukole kye tukola ye Mao tugamba oyo wabigambo ebibulijjo kakati Chief Justice wano babadde bagamba new lawyer wabadde gulwawo Chief Justice n'agamba state eziyitiridde okwebulankanya musango guno eganya okuleeta obujulizi bulijjo bye twogera ye Chief Justice Owinedolo nga omwaka omupyanga gugulwawo kakati Owinedolo naye kyatayogeddeko ffe kyetukayanako byebintu bibiri alani okutwalibwa ebweru ajjanjabwe n'ekya bbeiri okumunyuza ye yagambye nti omusango guno gujja kutandika okuwulirwa mu mwezi ogwokuna era tetwagala bwegunatandika okuwulirwa egenda kubeera marathoni day to day buli kimu tumugamba sebo ffe ogwokuna alani anaatuukayo obulamu bwe nga bukendeera kakati ng'olwo omulamuzi yafixinga aga 13 bail application ffe ne tuteekateeka empapula z'obulwadde bwa alani zonna ze twabadde tukuŋŋaanyizza nga tuzzeeyo e Masaka ng'olubaleesa tulina application ya bail justice tweyanze olwagifixinze kuba bano twatuuka e Masaka ne bababuuza muli ready okutandika okuwulira omusango ne bagaa tetuli ready tebagaa kakati musazewo kubasibanga nga n'okuwulira temwetegese ye state teyetegese tenama kuteekateeka bajulizi abawaaba lumu twatuuka ne mu kkooti nga bagaa lwaki temulese bajulizi tetulina ssente za kugenda bajulizi gye bali kakati ebyo byonna ffe okutuuka ewamulamuzi tweyanze n'asooka atuyita emanju n'atugamba bannange tugenda kugira bula kakati mwogeraganya mu kkooti emanju nti tujja kutambula bwe ti bannamawulire tebakavalinga nayita ne bannamawulire munda eyo n'abawa ebiragiro n'akola ki kakati bwe tuvaayo tugenda okutuuka wali nga state yeegamba amuwabi wa state ku Monday ng'aga nti yafunye certificate of no objection okuva DPP okusinzira mu kawairo namba 15 amaze kuteesa n'omulamuzi emanju si kuteesa omulamuzi atuyise emanju tuwa ebiragiro mwogeraganyamu bitera okubeerawo mu mateeka balooyi ab'enjuyi zonna atuyita tebatubuulira nti waliwo ekiriwo mwogeraganyizaamu awo
atubuwadde ebiragiro butya bwe tuyina okutambula mu musango mugenda okutuuka eno ekisooka yabadde ayagala kumanya abasulities ano choosing person babaleeta wano oba bagenda kuba ku Zoom ebyo yagambye nti bagenda kuba ku TV oba bagenda kubeera wano amawulire ng'agamba abamawulire bano waliwo aba live streaming nti BBS luli proceedings yazireeta butereevu naga BBS tugenda kufaafagana nayo n'ebintu twebityo kakati ebyo biri administrative bya bukulembeze bya kutebenkeza ntambula ya kooti kati bwe tujja ababona prosecutor bwe bagambira aba state attorneys abawaaba nti mukama waabwe DPP abawadde ekiwandiiko ekigamba nti tebawakanya kusaba kw'abano okweyimirirwa tebawa nsonga lwaki kakati nze nga atambudde mu lutabaalo luno omu ne bannange ekyo ffe nga kituwewula